Mpuuga message ya Mpuuga mugitambuziza Mpuuga mbadde manyi igula chapati mutambuzira nawe muine fitina muwalana ndaye muwaliriza ne Mpuuga okuteekayo posti y'abasirikale musi yabasabye Mpuuga nga bwe baali bakuwa office singa ya Joero nga tuwatugamba gobeera tamu office nga temanyira Joero bulungi totubuzaabuza abasirikale ogenda kubafuna olw'okuba ebbaluwa yaliikinze noweewuunya ffe twagifunyize nenze nkukakasa Mpuuga abo abasirikale oyinza n'okuba bakuwadde edda zikabanga totubuzaabuza banda byotekayo Bujinga alina ekintu kyeyogera yagamba nti bannayuganda nga baakugedde oyinza n'okwegomba ettaka likumire naye nga tebisobola kwasama kukumira w'owulirira bino Mpuuga yandyegombye ettaka limumire naye terisobola yandyegombye okufuluma eggwanga Uganda wakiri yawaŋŋangukemu akaseera naye ate bakama be bennyini baakolera pasipoti baziwamba tebamukkiriza kufuluma kubanga bakimanyi bwagenda ate ayinza okubaabya kubanga amanyi bingi eby'omunda w'owulira bino Mpuuga Uganda emufundiridde ebitiibwa babyagala naye ate ebitiibwa bimufuukidde ebitiibwa batunda ensi yaabwe Uganda bagiguza nnakyemalira bo ne beegulira ebitiibwa naye olwaliro bannayuganda bagimunyiiza agamba bannaye ekinsusseeko yatuuse okukola ebbaluwa ng'asaba sipiika Nitamongo amuwongere ku kabangaliza abasirikale wakiri ne wamugattirako ebbiri era n'ewaka we amaka gag'ekyengera nga nago bamufunira abakuumi abagakuuma olw'ensonga nti atandise okufuna okutiisibwatiisibwa bannayuganda bamuli bubi ne weebuuza nti ate abali mbuyinza Uganda ennungi Kyagulanyi Ssentamu byayogera Mbazungu abalimba mu Uganda is bleeding Uganda nnungi erimu emirembe kyokka ababyogera ebyo ate bali mu kusaba abasirikale nti babongere obukuumi Uganda ennungi gye mugamba nti ababyogerako balimba obukuumi musaba bwaki Mwami Mpuuga nno ali mu kusattira wawulirira bino ekyokuddako tannakimanya era nnyinza okukakasa nti mbudde buno bayinza okuba bamwongedde Kabangalize yasabye naye ate bagenda zimwongera atuuke ekiseera alabe nga nazo tezimumala asabe endoza bamuwe balakisi namba byonna mubikole naye bannayuganda si basiru baagala nsi yaabwe Haji Setuba musomi w'edduwa tutambudde naye Haji Setuba ensonga z'edduwa eri amusinga basomedde ku dduwa ze bamuweera obujulizi nawe gwe atanasomera ku dduwa ze ng'oyagala okukyusa obulamu olwawo onoonyeko ku namba eri 0703 31 39 25 mukubireko katikati agenda kusomera ku dduwa ze okyuse naawe obulamu ng'abalala gwe nalabye yabadde akuba muganda wa Waiswa Mufumbira so totubuzaabuza Mpuuga oli mu Muhoozi project gwo promotinze Muhoozi project e Masaka gwo wennyini Mpuuga naye fetulajanidde Katonda mu mwezi guno ogw'ekisiibo essaawa yonna Mpuuga buli kyokwese kyonna Katonda agenda kibikula fe tubadde tusoba ekiro kyonna tubadde tuzuuka ku mwendo ogw'ekiro ne tuwulaajanira Katonda olutalo lwaffe alusobose odduwangula Mpuuga wallayi nkulayirira wano eno walinnya y'amagye missoni yali yakuweebwa yagaanye eno walinnya y'amagye ate nze nali nabagamba nti nno eno mwalinnya y'amagye abantu abamu tuliko omwoyo butukuvu ffe twogera ne bakatonda baffe twogera ne bajjajja baffe mukama wange Paul Serwano how are you how is UK webale kucapa webale kutwagala ninze idi yange bayira abasiramu mwena abadde basiiba mwebale nnyo mwebale kulajanira Allah nezina ennaku ezisigadde twongere ekiro mawule muzukuke ekiro umala okulya ddako babifo nga tunnalya ddako soko wongeyo olutalo lwaffe eri Katonda soko osabe kyonna ky'oyagala Katonda agenda tukakanyiza abasajja bano nkwegayiridde abasajja bano tubakubye entegatega ne baziwulira kati Mpuuga okubeera nga ye bodyguard wa Anita Among naye nga luli yali takikolangako bulwali nga yeekweka so
Nusifa Mayiga Mpuuga n'akabinja kaabwe bazimba ka gavumenti akokubiri no kabalema nga bwe nabaga nti mukama wange Katikkiro wa Buganda tayagalangako Bobi Wine yakyankalanya ebintu by'abana abasajja baali bazimba dde obwempaya bwabwe Bobi najja n'atinkula buli kimu out of the blue Katonda n'aleeta omusajja nga tebamumanyi gye yava tebamutegese tebakoze kinene we nabadde ndaba nga Mwanga Kivumbi agamba nti nno bwe baba bakwata akati kalire ne bakakukwasa bw'olina okubawa ebitiibwa. Mwanga Kivumbi mulebwe kubuzaabuza nsi akati kalire mwakakwatirawa ne muka wa Bobi Wine temugwatangako kati kalire ne muka wa Bobi temukamuwangako mpoze gye misinde mwadduka mweka mwakamuweerawa. Mwanga Kivumbi oli musajja musiraamu leka kwekangabiriza lyemmereyo mu kisibo leka kulimba nti mwakwata akati kalire mwene ka gurupu Kasuubi ne muka wa Bobi Wine akavuga akayongera eno. We just hijacked that kati. Akakati twakawamba bwambi ku mpaka nga mwefuze space nga tewali gwe mukkiriza kudduka nammwe. Mwali mwefuga misinde nga tewali nga buli ajja mukuba ekikono buli agezaako bayisa mukuba ekikono mu opposition. Bobi yajja kati yakakwata ku mpaka. Ekyo nkiddamu njagala mukasale mugambe Mwanga Kivumbi nti akati twakakalire twakakwata ku mpaka kyali kibuli temukakwatangako mirembe muka wa Bobi Wine mwagaana okujja ekyeddondo muyambako ne tutandika ebintu byaffe bya people power mpola nga mutulaba mwagenda okulaba nga tukubye space ate bwe mwalaba ntusise batimu yabamukakuba mabike bakidandala bali abasajja abagezi bakakande Kenneth Paul ne mulwana nnyo. Mwanga Kivumbi gwalwana nnyo okulaba ng'ofulumya ka gurupu ako igwe wennyini Mwanga Kivumbi ne timu kasa mwalaba nga tuleese baddenja substitute bamukaku bamabike however nti abamu balina ebizibu byabwe kati naye abasajja bano kasa balaba nga tufunye ttiimu endala etali bo ne basembera ate bwe basembera ne bawa Bobi obukwakulizo nti no Kidandala mufulumye Mabike mufulumye Mukaku mufulumye abasajja bonna abaali abagezi ne mubakuba ne mbafulumye kati mwe abadde batamanyi ngeri ki bano abasajja gye bafulumye Bamwanga Kivumbi eno subu gurupu yennyini yalwana nnyo okulaba nga Bobi tasembera neyo gurupu. Nze nkyogera mwalwana nnyo okulaba nga Bobi teyesembereza abantu bonna bagezi ne mulwana era ne mufulumya Bamukaku Bamabike Bakidandala Bamabike Bakakande eyo gurupu okufuluma for your information abadde batakimanyi gaali Bamwanga Kivumbi be bafulumya gurupu ya Bamukaku kasaba balaba nga twali mu Arua eyo timu nekola nnyo okulaba nga tukuma akalulu ka Arua ne bagamba tunoonye engeri gye tugibajjako kati Bamwanga Kivumbi bwe bajja bagamba Bobi nti bano abaana babi ne babakuba ne babafulumya. That was the trend. So kati Mpuuga mugenda mukolo wa bodyguard bwamwe genda okuloba bodyguard bwe Wanita Amungi ne fence kye tugiraze nti tukubikudde ensi nebamanya gye mubadde muzanyira kati labo mukwata Anita Amungi ne mumutwala Emmengo kye muga Anita Amungi bukyawangula abadde Emmengo tagiraba oba emipiira gya Kabaka abadde tagiraba lwaki abadde tagendayo era ffe twamaze genda Mmengo abanuupu ne mutandika okuleeta ebisaati byammwe ne muleeta agawoojolo gammwe Emmengo naye nga mwabadde emisinde gyonna mugiboyikootinze nga byonna ebintu bisirifu ffe twagenze ne tuteekamu vibe mu misinde ife abanuupu weewuunya
fe Mayiga atuma n'okutwaniriza ebweru mu gardens n'atuteeka mu kayumba nga tuli bangi nnyo naye n'atuteeka mu kayumba bw'ati mu kaluumuke ate nga kucekinga ani atayingira ani ayingira ono tayingira naye nalabye Balamu yagenze n'ebijoozi bye Piero iba agenze n'agasaati gaabwe ne bwepuloni bo mwabakkiriza ne muba n'ew'okutula awalungi so Mayiga fene w'onootuboola njagala okubaza pulezidenti wange Bobi Wine nti weebale butanyiiga kubanga abasajja bano bakola ebintu bino byonna onyiige okyawe Obwakabaka naye tetugenda bukyawa tetugenda kukyawa Bwakabaka tugenda kubeera nabo alafa kam tugenda kubeera n'Obwakabaka kirako ekitaala kiriwo This is better. Yes, gagenze. Kyembagamba nti abasajja bano bagezezaako tukyayisa Obwakabaka naye njagala okwebaza temunyiiga mbegayide ne bw'oba owulira nge owuli oyagala kuwukyawa temukyawa Bwakabaka bwa Buganda kubanga ye target baali baazira ebintu bino nga baganya okunga abantu okugenda mu misinde fe olwagendayo mmwe temanyize naliko ku ttiimu eyagenda fe newe twayitawo okuva ku Kavule okutuuka ku bbiri awo wonna nga magye ne gagezako tukuba tiyagasi tuleme kweyongerayo tuba tutuuka wali enaakulabye awo nga nabo basibye nga basibye ng'era magye ng'era gagezaako okulemesa abaana abamu ne bakkiira kageeti kamakeri University ne bagwa eri e Kasubi ng'awo wonna bali mu kutulemesa tutuuka e Mengo baggala geeti abasirikale baggala geeti nga baagalako abantu batono twayingira mu abataaliwo twayingira e Bulange ku mpaka balewisi kye bakola nga balabye batuganye basooka ne bagamba mwe mugenda kuyingira wali mu kageeti akaceeke point tutuukawo nga nabo basibyewo ne ngamba lewisi temuyingira nga temuyingidde naffe kubanga abasajja baagala tuleka bweru okitegeera kye twakola balewusi ne bava mu mmotoka zaabwe ne bagezaako batambuza ebigere ne tusukuma geeti ku mpaka twasukuma geeti ku mpaka nze jjukira ndi wa Miggo abaana ne bansitula paka lwe twayingira munda naye nga ffe tuzze kugula mijoozi that was the scarf eyaliwo nga buli wamu batulemesa okugenda abangi tuyingidde e Bulange wali okuyingira wali mu luumu ya Wesibwa Mayiga nalwo lwali lutalo ne bagala ofiisi zonna nga balinga banga emiguja gya Nuupu gigyo gizze mwatuyisanga ki ne mutuyisanga bwe mwagala naye ne tulemerawo naye nalabye Babalamu olwazze bazze nga bwe baagala tebambadde na makanzu bo mwabakkiriza ne mubawa ne mubaterawo ne tenti ne muba receivinga that harassment Mengo should style up now observing emikolo gyonna egigyeko egyaddiridde egyaffe nga abantu abalamu abayisiza nga bakungu fe abanupu tulinga byana yensonga lwaki nabagamba nti nze nali nkola Mengo naye nga buli lubanda bemabega ne Kyagulanyi mu byovulo bwe nzirayo Mengo nga luba lutalo fe mugezezaako otupotrayinga Mengo ng'agaana naye tulemeddeko ate tugenda kulemerako n'ekyemipiira tugenda gyetabamu pulezidenti atukunze ffenna era nange mbakunga ffenna tugende mu misinde gino ffenna tugende tugidduke njagala okukunga abantu bange ababwayise wano baŋŋambye nammwe
organization weziryawo omwami wa Kabaka wabwayise wano ategese wetugenda okusimbula ab'ekyebando nammwe omwami wammwe wa Kabaka ow'ekyebando Faruku naye alina waategese wetugenda okusimbula Kawempe wano omwami wa Kabaka alina waategese wetugenda okusimbula Kazangola omwami wa Kabaka naye alina waategese wetugenda okusimbula mbegaide temunyiiga tugyetabemu ku mpaka mu fitina mu butatwagala n'Emmengo mwebale tuyisanga agaana mwebale nnyo twagenda Emmengo nga tuli bangi nnyo twali bangi nga tuwera abaana ebisatu neffe baatugaana bagaana okutegekera omukolo gw'obuvunaanyizibwa ate n'ekirala fesebo baali batuwadde na wasajja abaatulisiivinga baali batuwadde na wasajja yabaatulisiivinga ne tugaana ne tugamba bw'aba Oweekitiibwa Mayiga si agenda otwaniriza tetugenda kujja anti Mayiga lwe yakkiriza n'agamba bajja tuyinza mu kaboodiruumu bwe kati mutusosole mutukole byonna naye tetugenda kusaba Bwakabaka tugenda kubwagala njagala baanamwe temunyiiga mbegaide tugenda kwesiba ku bya Kabaka mpaka abantu abamalamu Obwakabaka amaanyi ne babwisaamu enkwe ne batta abantu baffe abantu abatta Abaganda abasoma mu kakadde Emmengo be batinkiza be baana abantu abatassa Kabaka Muteesa abantu abasanyawo Bwakabaka okubumalamu amaanyi okubeera nga twegayira bwegayizi be baana Emmengo twabalabye empisa gye mwabayisizzaamu abazzeeko bonna okukyala Emmengo babadde baana mbabuulira wallahi billahi talahi fe okuyingira ebulange twakozesa mpaka twasukuma busukumi gate Kansolowusi ne Joel bava mu motoka zaabwe ne basalawo okutambuza ebigere kati bwe bayingira naffe twasukuma busukumi gate ne tuyingira ng'ekikoosi mwebale nnyo message neegenda eri Mmengo mwebale ffe kutuyisanga byana mwebale nnyo mwebalire ddala abenaalemu ezo zonna kuba ezo gurupu si zonna ezazzeeko after us zabadde za NRM eyo gurupu y'Amayiga yavudde Masaka ya NRM Anita Amongi ba NRM Piero Yu ba NRM ono omukyala Ajja Namyalo simanya ani yavudde ekyaddondo wa NRM abo mwabaaniriza ng'abaana naye nga saagala mukyerabire be baamalawo Obwakabaka bwaffe ne babufuula ekisekererwa ne bamumalamu amaanyi bo mwabaaniriza ng'abaana fe mwatuyisizza ng'ebiki ne tuleberebwa ne geti ne mugiggala. Thank you so much. Mbakunga mu busungu obungi bwe tuyina enkya tugende emisinde gya Kabaka ku Lwessande mbegayiridde fena tugende twetabe mu kirungi ne pulezidenti atukunze tugende obusungu tubuteeke wali obusungu tubuteeke wabi weebale nnyo sebo ne babategekera obutebe ne bategesa zi platform ne boogera ne bawaana ife abagenda ne rope omulamba netugenda ne secretariat yaffe sebo ffe baatugaana okutegekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa naye nga tutute miliyoni 21 ze tutatwalangako Mmengo Emmengo tubale tugula obujozi bwa miliyoni 5 miliyoni 3 abateekamu vibe n'abalabalabiraako fe ne mutuyisanga embwa njagala meseji yange egende Mmengo nti mwebale
ffe tuyisanga embwa abasanyawo Obwakabaka bo ne mubawa ebitiibwa ne mubategekera tenti ne mubategekera platform ennungi mwebale nnyo mwebalire ddala ffe n'okuyingira twayingiza mpaka getu twasukumansukumi naye nga mulabanga ebyonzire ebizze naye bano emikolo gyonna wagibaddeko fe ogaffe wali otuwadde nawasajja abaatulisiivinga so mwebale byonna mwebale tuyisa mu maaso yes mwebale tuyisa mu maaso naye nga njagala obagamba njagala okubebaza sofa olutalo tulukutte bulungi njagala obakakasa nti tuli mu lutalo wakati abadde batanategeera ba sweetheart tuli mu lutalo wakati era Museveni bwe yabeera mu lutalo wakati bwajjanga n'omulyamu olukwe nga kuba kabazi ku mutwe ffe twajja kulwanyisa nguzi twajja munupu ffe twajja kulwanyisa nguzi Museveni enguzi yakutwala muki bye bimu ebyakutwala mu nsiko naye ffe bwe tuba tukuba ababbi gwe n'obasenza it is okay senza